kale tuwuliziganye mumuwa akatebe candidate watula akotajja kukajako kale nenga ndabanga akabaana abato kale mukulu Kirundi alina Swabulo yajja kumubalaga ku mikutu emitimbagano ayina essimu 5 ezimu nsibeko ne labba bandi aze n'akatebe ate ayambadde enkofiira ye NUP naye yewandiisizza obwannamunigina ekibiina ate kakati sikutegedde leero ate enkofiira ekibiina wakijemedde neyanza nosebo mukama wange mukulu Sebuliba Julius mpozi abantu sokola obabulire ebyafaayo byange omukulu oyo mumpulize banange zenjogera amonde mike omukulu Sebuliba Julius nzijukira bulungi mu kalulu ka Mawokota North 2011 nali naki muteka ku muzinga nali nashindawo member wa parliament nebuli muzinga ese kuwulira yogera ndi 2011 nzijukira bulungi nali ku kifo kya member wa parliament Mawokota North nga ndine mama Amelia Kyambadde nzijukira bulungi sebo era obimanyi n'akalulu kange gowakakuuma sebo kati nzize kumulamwa bannange bakama bange bonna bali wano otusanyusa okubeera nammwe togusemberera nnyo omuzindaalo bannange amanya nze amanya Nsereko Moses nesimbyewo nga memba wa parliament wa Kawempe North County Constituency ekisookera ddala sebo mukama wange ngambye lwaki nyambadde enkofiira ya NUP sebo mukama wange ndi wa NUP yalese bakandidate babiri ekisoboka ekyo mpuliriza sebo mukama wange NUP yalese bakandidate bameka tuyina kandidate owa kaadi Nalukoola waliwo nange kandidate ow'abantu nze ow'abantu oli wa kaadi kati Nalukoola kaadi ye mulonde nze ow'abantu wendi sebo mukama wange abantu bange ab'e Kawempe North County Constituency nabagambye bannange nti emiliyoni 2 ebiwa member wa parliament okugula emmotoka nze sigenda gula mmotoka emiliyoni 2 ngenda biza bantu bange ngenda gaba emitwalo 5 ku mitwalo 10 bano bonna bayaganaga bano bonna benesimbye nabo Banalukoola tewali ayogera ku miliyoni 2 Nsereko nze nzekka nze omuntu wa wansi mama wange yali awusigalo yensonga lwaki numirirwa omuntu wa wansi esebo taata ekirala ebikwatagana n'ebyobulamu ngenda teekawo obulwaliro ngenda gula ambulance 2 nsobole okuyamba ku bantu bange aba Kawempe North County Constituency ekintu ekirala famire ya muganda wange Segirinya kino nkyogerera wano ngenda kwata miliyoni 5 nziwe famire ya Segirinya bakyala be bonna abangi n'abaana be ngenda bawa entandikwa ya miliyoni ameka bannange temunvaamu akabonero akange Entebbe nekirala kansoke ntumireko pulezidenti wange omulungi ennyo omwagalwa Kyagulanyi Ssentamu sebo mukama wange nkwagala nnyo Baluwisi Rubongoya mwenna ab'ekibiina bannange mbagalira ddala sijja kulandaga nnyo kuba ebisinga byogeddwa okitegeresebo mukama wange ati because of time katulekerawo bannange bannakawempe North County Constituency bataata bamaama nfukamidde nsaba kalulu Nsereko Moses akabonero nkeyo nfukamidde sebo ndagala nfukamiridde abalonzi bange abakawempe North County Constituency bataata bamaama basenga bakojja Ssaabasajja Kabaka Wangaale kale webale nnyo webalire ddala oyo ye Nsereko Moses Wakayima erya Wakayima okyali eyitibwa kale webale nnyo webalire ddala muwe bokisi ze yeyongereyo kale tuli ku Manduso 992 eri y'abavubuka b'omulimu program kakyali babaga tuwuliziganye commissioner tuwuliziganye Honorable Moses Nsereko Wakayima tuwuliziganye kansonga kibayo sebo neyanza nnyo CBS FM